po jako akawuwo. People power, our power. Olunaku olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform basinzidde ku kitebe kya Bwekamocha wano mu Kampala ne bategeeza nga bwe bagenda okusaakazita ku gavumenti okulaba nga ababaka bannaabwe abakwatibwa ku nsonga z'ebijambiya e Masaka bateebwa bunnambiro, ng'okwogera bino badde mu nsinkano n'ababaka b'ekibiina kino abakiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku kitebe kyabwe. When the struggle is over, we shall wear the victor's crime in the new Uganda. Patrick Nsamba ngono mbaka akiikira abantu b'e Kasanda ategeeza nga bo bammemba ba paalamenti tebakola kyonna ekisoboka okulaba nga bannaabwe okuli Sewanyana n'abalala baagala bateebwe kubanga tebalina musango. Nti olutalo lw'okununula eggwanga lino terunaggwa. Mwami Museveni bwe yali ehoyima yagamba eggurupu ya Kyagulanyi agenda gimalawo. Kyeyali ategeeza nti agenda kubatta, agenda kututta, mutulabye nga atutta. Abaana mubalabye nga bafa. Abaana mubalabye bakubye amakomera. Kyategeeza okumalawo gurupu ya Kyagulanyi. Kati ali ku babaka ba paalamenti batandise okuyigganya, era ffenna tukimanyi agenda kutunoonya wano ne waki ne wali. Kubanga ye missoni ye si yakutereeza Uganda, missoni ye yakumalawo gurupu ya Honorable Kyagulanyi. Y'omubaka Betty Namboze akiikira abantu municipal y'e Mukono mu kiiko olukulu lw'eggwanga ayasinzidde wano n'alabula bannayuganda nti babeere bulindaala kubanga ekyatuuka e Kasese kyandituuka na wano. Mwami Museveni wadde akalulu yakabba akyalumu alina ennugu nnene nnyo ku Buganda era ayagala tuteekako olutalo ku kabaka waffe ne kufa abantu nga kye yakola e Kasese. Ekyokubiri, Mwami Museveni ali mukulumwa nnyo olw'okuba ffe abaka ba NUP tetulina mululu nti yatuwa obukadde, gavumenti yaffe yatusasula obukadde 2 twegulire emmotoka, abantu emmotoka ne bazireka ne baddayo ne bagula ambulance, ne baddayo ne bagula emmotoka z'amazzi, ne baddayo ne bakola amalwaliro mu kitundu kyabwe. Kati ensonyi zimutta era kyova olaba bagamba Segirinya mbu wagenda notta abantu e Masaka lwaki twalabayo ambulance yo. Alani Mayanja Sebunya omubaka Nakaseke Central agamba nti ekyokubirizanga enkiiko za paalamenti nga bannaabwe tebamanyi bali okutuusa ne kati tekibatwala mu maaso, bw'atyo akubidde bannayuganda omulango okuvaayo okulaba nga balwanyisa ebikolwa ebyettima ebikolebwa ku bannayuganda okulaba nga bikomezebwa, saako n'okusiimulawo ekifaananyi ekibi ekigenda kisiigibwa ekibiina kyabwe. Olwaleero abali ku sayidi erindiridde oba eyawangula mu bwenkanya nga tuli batono, nekyo tekitugaana kulemberamu lutabalo nga ffe ababaka ba paalamenti, era tuli mu nteekateeka okutegeeza sipiika tugenda nga tutuuka mu paalamenti tusituke nga ababaka ba paalamenti tugenda kiteekateeka bulungi, tulage sipiika nti tetusobola kutuula kwambala masuuti na kutuula mu chambers ng'ababaka bannaffe eddembe lyabwe ery'obuntu lityoboolwa. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'ategeeza nga bwe kitali kya bwenkanya gavumenti okutyoboola eddembe ly'abannayuganda nga balemesa okukola emirimu gyabwe nga beekwasa embeera y'ekirwadde COVID-19, era n'asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bagenda okubaako kye bakolawo okulaba nga bino byonna biggwaawo. Ku kuvumirira okwekwasa obulwadde bwa COVID-19, okunyigiriza n'okwonoona emirimu gy'abannayuganda naddala abo abatalina akakwate kwabo abali mu buyinza. Mwenna mumanyi nti bizinesi ezimu zikola, endala tezikola. Mumanyi nti abantu abamu kafyu abakwata, abalala tabakwata. Mumanyi nti amabaala ne clubs n'ebifo ebisanyukirwamu ebimu bigule, ebirala si bigule. Kyagulanyi avumiridde ekyomukulembeze w'eggwanga kyagamba nti ekyokutyoboola etteeka lya beyiro eri abo bonna abeera basibiddwa. Mwenna mwamulabye n'avaayo n'awakanya ssemateeka. Constitution yaffe egamba nti omuntu bw'aba ng'akwatiddwa alina okutwalibwa nga atalina musango paka ye kennyini ng'akkiriza nti yazizza omusango ogwo oba ng'ekkooti emusingisiza omusango ogwo. Naye Mwami Museveni alowooza nti omuntu bw'akwatibwa alina okutwalibwa nga asingiddwa omusango paka nga kkooti emuggyeko omusango ogwo. Ekyo nno kyongera otulaga nti Mwami Museveni ayagala kuwamba
buyinza kati bwa kooti. Kyagulanyi era asaba ababaka ba paalamenti obutettanira kujjumbira nkola z'abannakyemalira kubanga bonna banyigirizibwa kyekimu. Njagadde okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi nnyo aga kondeminga oba agavumirirwa okukwatibwa n'okuwambibwa okw'abakulembeze bannaffe ababaka ba paalamenti Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Alan Sewanyana. Ebyo bintu byonna bikolebwa mu mateeka. Tumanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni yeri emabega wa bino. Tumanyi bulungi nti teyakatandika. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu tomusiba mu poliisi okumala essaawa 48 n'akirwanyisa. Kayihura olwava mu bukulembeze bwa poliisi bamusiba okumala ennaku empitirivu